awo zambo alina abajjajja tabayina era bwe yamanya n'amanya nti neyo bizinesi najja n'oli omusajja gw'olengera wali emabega era owulira bali abasawo bamugobyewo tubadde twagana mukyambuwa kati atuwe ne sente zayira mu nsawo muleke agende ewaabwe kiyava eri kinoni talina mpewo yadde n'eki kamera yogera oli musawo oli musawo ono bujo yabbira wano abantu oli musawo oli musawo waawa yono omubbi yennyini obadde okuba abantu ono musawo si musawo oli muto wange oyo yabbira ddala abantu yenkozesa ku mpewo za leediyo naddala Lwengo FM mbeera ku kitundu kuno Tegeya era mpangalideko ebbanga eriwera naye ebbanga lyemmaze nga mpulira nti omuti gwagwa mbadde sijjanga so nawulidde omusawo omukulu Magulu akulira abasawo Abaganda nti ajja nsiibyewo obupolopolo ntegeere ekituufu kyekibaawo omuti guno naye ga amazima amatuufu ye kyasazeewo abantu bakigendereko tebaddamu kuluddiisebwa nti nno babeerewo basamirirewo bakole biki abaganyi basooke bakikaanya omuti guno kituufu guliko ebyobuwangwa oba tekuliwo ekirala abasawo b'ekinazi tunakuma okujja wano nga balina entalo osanga buli mwagamba oba myaka 3 oba myaka 2 paka lwe gulivaayo ne gutongozebwa nga Nnalongo wali bwe yatongozebwa kuba abatuuze mwenna mumanyi nti Nnalongo wali waali bw'okolerawo emikolo nga kino ekyeyo enkuba ovaawo ekukuba ne wano tiwannalagawo kabonero konna buli muntu alina empewo azze kwejingira wano kitegeeza badde babbiirawo abantu babatuusa n'okuba nga abantu abamu bavaawo ettumbi nga bawoggana nze ekiro nafunye amasimu nga 10 kiwulidde nga tolina bwogerero abasawo b'ekinazi badde bajja ne bakolerawo kenenya kubanga nga omutuuze nagwemulugunyako emyaka 3 guyimirira gutya gwe wagulabako nga gugudde nagulabanga nga gugudde ne bagutemako nenkula kuba nze saazitemako kuba ndi walo zifumbisa emyaka egi saasenyako kubanze ndi wala nagwo sajja kusenyawo nku nga gwagwa gumazewo emyaka egi 3 naye omusajja wa Lwengo ku leediyo yagamba abaana b'eddega yammwe bwemuba mwakoze kagadi kamwe tujja kulaba ebinaabaye abantu b'eddega yammwe tujja kuba tulyawo ebyana biveeyo nti twaguyimiriza kati maama Nansamba sikyagambye nti omuti baveewo kitegeeza mwaba akakola akabadi nze siriimu mwaba kuba nze ndi yali mu kyalo wala ekyempisi obadde gwe tokuba ngoma nze mbadde mu mazina nga nkuba n'engalo bannyabo amanya bampita Black Kasaati kamu esebo ewaffe ku kyalo njagala kusaba bwannamawulire bwe nawulidde nti omuti gwogera abantu nga beemulugunya neŋŋamba sijja kwogera byambumbu byambwambwa byanjwanjwa neŋŋamba kansituke olwaleero luno ngendeyo nga bwe ntegedde nti Nnalongo Nansamba omusawo agenda akulira abasawo Abaganda agenda kujja nga mmanyi nti mazima bwe gwogera gugenda kukola ki gugenda kwogera era nakedde wano ovuddewa nvudde gye bayita ekitambuza kiriudawo kiri kitangibwa Kingo naye nga nakedde wano nga njagala kumanya Nnalongo Nansamba nga bwali omusawo w'abasawo Abaganda omukulu w'abasawo Abaganda tubeewo omuti gwogere amazima gakole ki obadde omuti oguwulirako ki eyo omuti nze mbadde baŋŋamba nti omuti baagutema dakiika emu gumaze emyaka 3 ate gwazzeemu ne guyimirira era amawulire ne ngatambuzaako ku kitundu nga njagala kufuna nange bukakafu kati ogenda baddiza amawulire ki tingenda kuddayo obbakakasa nti omuti guyimirizibwa naye gwe nsanze gwayimirira kyenfunyeeko nti abantu bangi abaagulabako nga gwagwa lwaki kuganya okwogera naye okuyimirira enyimirira yaagwo yeyenjawulo abantu tewali yagulabye wabula basanze kumatakamera ate nze kyemmanyi Nnalongo ate manyi Nnalongo azze kusikwasa maani ge n'amaani agali awo omuti gusobola kukola ki okwogera tuvudde wala muvuddewa mityana
wakira ne sawa sana mwacha wano waliwo emirimu gy'amanyira wano ate bangi tuba ku mawulire netubikakasa otegede nga tumanyi nti bituufu etumanyi babituufu babifu kubanga tagwogezezza kubanga ekyamazima bafere bufere baddeyo balime kubanga okuba omuti ogwo gwagamba nti gwayina basigadde bajja nga banoonya ssente kibadde kimaze ebbanga ki wiiki nga emu ng'ate bwozimala okuweramu mu kibbo nga bazitwala mu kibbo nga bakola ki nga bazitwala naye omusamba gwogutwogera neguva ne gwogera wava twagenza okukira mu butuufu nga bya bintu bya bufere bufere kitegeeza abafamire beekobaanye kisoboka kati bwobalangala okukyakoze ekyokuyimiriza omuti guno wakolerako kirungi si kirungi n'akamu kuba okubbirako bantu kusasamaza kitundu kati tukiraba abantu bonna abantu bavudde bakuba emirimu gyabwe gyonna gifudde olw'ensonga nti mukoze eki singa ono omukyala azze n'agamba nti mutuufu katukole ekisoboka kyonna twogeze omusambwa guno kyandibadde kituufu naye naye atidde olw'okuba agambye nti ekitundu kyawano akola ki era waagambye ku Nnaalongo nti omusambwa gyeguli oyo kituufu kubanga akugambye nti buli accident egwa wano nti bagamba nti mukyala yabaasala ekitegeeza nti kimanyikiddwa ku Nnaalongo wano nga tikiriiwo kati oli oba bayagadde kwekolya akasente kakasente bakakoze wemotoka zibadde ziyimirira munaku ga 3 bakozeewo akasente okugeraganya kalinga mu metolo bakoze sente kubanga gwago ewiiki ennamba nga mmotoka wano ziyimira ezigenda embala ezigenda e Kampala olina jana alekawo emitwalo 5 emitwalo 10 emitwalo 2 15 bwezi zene owiiki ennamba awo ani abadde azikwata waliwo omwana badde bazikwata sigenda boogera teriyo muntu ayinza kugaana buyinza nga weebuli wano naye kiki ekiraga nti tebuliiwo enneeyisa yammwe abali wano n'ebikolwa ebiri wano n'ebikolwa by'ekitundu kino naye nze ngenda giyigira tuyinza obutanguwa mangu kukkiriza bassebo ne bannyabo ogiwa omukolo nze mbedde chairpersoni wa Greater Masaka okumala emyaka 10 kati buli kitundu wano manye ebyafaayo byakyo nga tonnaba kukola kintu kyonna sooka oyagala ensi yo ebintu nga bino bwe bibeerawo nga tebitegeerekeka bulungi bassebo ne bannyabo abantu bajja kutulaba kifuula nnenge abantu ababadde baagala obuwangwa bwabwe bajja kubukyawa n'eggwanga lyennyini lijja kulengera ebintu ebitaliimu nsa tubadde twafuna omukisa gumu ng'omukulembeze w'eggwanga gwe tulina Pulezidenti Museveni ayagala nnyo ebintu by'obuwangwa